bwe yakola nakuba omuntu yoyo yesijja ekintu kyekitunuuliza ku side yonna because tetumanyi kyabaawo ng'amukuba ayinza okuba nga yamukuba nga najoogo oba oluusi tetumanyi naye bwe libe eggulu eryafuluma nti no yamukuba kuba akalabudde ku mmotoka ekyo tesobola mukubya kubanga kamiiri emmotoka katugambe ekiti kigikolobodde oba ekoonya ejjinja ogenda divaamu olikube oba ogenda kuvaamu okuba omuti oba ogikalabudde kitegeeza for you wa star watondebwa nga okutegeerako kwa njawulo n'abantu ba bulijjo kyekikufuula ow'enjawulo abantu ne bakucelebrating so that ebirowoozo ebikuvaamu ebikolwa byentambulayo bwe bulamu bwabwe kubutambulira once buli lwokola ekintu ekirungi abantu nga bakola ki bakugoberera kati nze ndi mu family ya Kamiiri ey'okuyimba tuli mu family emu ya musicians so togenda kunsanga nga ngamba Kamiiri kye yakoze ensobi biki oluusi bannayuganda abamu bakujja mu ki mu mbeera naye nze kiri mbandi kusaidia Kamiiri kagambo kamugamba nti obusungu abanga alina bukendezaamu kaki katono because ate ye tumwagala oba abantu bamwagala okusinga ate n'abantu abonna byabufuzi ab'amaanyi eyo kubanga kyakola kyabuliwo kyaddala alina ba inspires alina bakuzizza so alina abasobola n'okumukolera ebintu byotasuula so nti ekitiibwa kyekyo akitwale nti kyamaanyi nnyo era nti yes nti waliwo ekifaananyi nga omuntu omu yakikoze ne nga kikiiringa kittayo abalala abawera obanga kitta system yanga ogamba there's a way gye babatwala nga value egenda ekendera babatwala nga abayimbi abatempati so nga ate bayimbi banaffe abatwetodde mu nsenzi yaba Diamond balaba bakola statements ngate okuyimba kwaffe kuli waggulu ku basajja ngaabo Kamiiri tasobola yimba n'oleeta ba Diamond naye ate ebikolwa byabwe bireetedde abantu bangi abatali Uganda yokka okuba nga babyegomba babikole ki babitambuliremu kitegeeza nti omuntu yenna owaddala ye asanye yeyise nga waddala ebikolwa ebyo bifuuke essomo oba ekyokuyigirako eri abantu abatamanyi n'abatali bayivu gunda ku show omukulu Buchaman yanywera enjaga ku stage okyogerako kyekyo kituufu oba sisobola kyogerako kuba sinze natonda enjaga ate era sinze ndagira abantu nti muginywe era omwoyo gwange era sikuba nkona luyimba nti muginywe lwakuba nti ekibuuzo okibuuzizza nze naye nja kukiddamu nti oli ayina eddembe lye erikola kyayagala ekyo wani kimuziza singa osanze nze nkikola ki ayinza okuba nga lyeswaga lye yayagadde bwakiraba nsaasira baba bakola ki abba abamulaba oba ye oluusi enyanza okuba nga ayagala following y'abantu baki bwe batyo nga following gyayagala so nze wandabye nga nzija ku stage introduction ng'egye nazize bikikuma nti nze kyenjagala ndaba kyekikola eswaga kati buli omu alina ye ekimukola eswaga obanga kyakola ki kyayagala kubanga ebikolwa ebibi tubivumirira ffe ebikolwa ebibi tubivumirira era abantu abakola ebibi tebasobola kwagalwa kale gwegenda okola ekibi twaba banaakwagala era abantu abo abaagalwa bakola ebintu ebirungi sometimes olusi n'ataba perfect naye nga bakola ebintu ebirungi ne baagalwa so ekyabadde kirungi kusaidie kubanga is a father ate musajja bebamu ku basajja ba advisor oba basajja aba advisinga abantu abali mu bukulembeze be basajja bebebuzaako kyekiri mu ghetto nakola ki oba olusi life yagati ya buli mwanya nge gyatwala ekintu kye naye nga ffe tusigala tugamba ebintu ebidamaginga obwongo bw'omuntu they are bibi eri omuntu naye ate abantu balina obuyinza kuba ffe essaawa eno nkubuulya bro omuntu teri firimu kati efulumizibwa nga temuli smoking kitegeeza nti betugoberera abatuyigiriza okusoma n'okwambala n'abakola byonna batuinfluencinga day to day kubanga bw'otunuulira abasajja ab'amaanyi mu nsi yonna abayimbi bannakinkwa bakuba ebikonde bannakinkwa ab'amaanyi they are doing smoking abamu basusa nabo bakola cocaine bikikooko simanya banuusenja bakola ki which is ffe tetwagala bituuke mu ggwanga naffe tetunnatuukayo tetwagala bantu kukubwa kuvaako nga tebakyategeera kati nti abantu balina okukubira ddala bafune amaanyi agakubira ne ku basajja abali mu America wa babagambe mu influencing abantu eno gye tuli ne mubateeka mu bintu ebitakola ki ebitakwatagana so mu mbeera eyo abamu balina influence yaabwe batwala nga basita kubanga bano Uganda olusi balema okuba miziko bano Uganda ne basinga nnyo kuba webulaya kati omuntu kitegeeza kye bakola kye kituufu yigwe tu ababana boy beyambula amasatu abana bapalaso beyambula amasati bani bagulunedi influence okitegeera ninga tepe mbasajja nze mba nti okujjamu esaati